Balamusizzaako abooli olangira olutuwa kabaka waffe, namusizza ku bajjajja abataka abakulu b'ebika, ne namusa ku bataka abagundiivu ab'enkizo, ne namusa ku bazzukulu bannange mwenna gye muli, ne namusa n'abaana bannyaffe Buganda baalera abava mu bitundu by'ensi ebirala abamwagala nga bw'abaagala. Mukulike Ssekukkulu, abagiyiseemu obulungi Mukama yeebazibwe, abafunye ebizibu oba obuyinike Mukama Katonda abagumye, nga ye yekka bw'akikola n'akitereereza ddala bulungi. Era mu kkowe lye limu ne nkubagiza ne Honorable Nabbosa Ssebuggwawo olw'okuviibwako mukwano gwe era omwami we Engineer Daniel Nkalubo Ssebuggwawo. Mukama Katonda amuwummuze mirembe, n'abasigadde naddala abooluganda abakono ab'emikwano abagumye. Yenze mulongo Mwagalunza n'Akabaka. Kati buli lwe tuviibwako omuntu omukulu kitujjukiza omulimu gw'abo abakulu abalina okumanya okubeera nga bakugaba. Abaganda b'emigigi emito basobole okwaŋŋanga obulamu okutambula maaso, okugenda mu maaso nga bayina okumanya okwo kubanga kye kintu ekisinga okwetaagisa ku bintu ebifa ku ggwanga lyabwe. Ng'oggyeeko eggwanga lyennyini okuba nalyo, okubeera n'olulimi lwabwe, okubeera n'ettaka lyabwe, balina okumanya obuwangwa n'ennono naye n'ebyafaayo kibasobozese okutambuza eggwanga lyabwe obulungi. Naddala ebyafaayo bikulu nnyo, naye n'amagezi buli muntu nga Katonda bw'abeera agamulaze mu bulamu bwe, nakyo kirungi okugabana ne bannaffe ababa tuvaako emabega. Ate ng'ekiseera kino Mukama yatuteerawo eky'omukisa nti omulimu guno gwanguwamukko engeri gye waliwo emikutu emingi egy'empuliziganya. Kubanga bagamba nti atamanyi gy'ava tasobola kumanya w'ali oba gy'agenda. Kale awatali kwejjukanya na byafaayo tubeeranga abakotogera abantu baffe abato, era nga bwe tutyo mu ngeri y'emu nga tuyamba ku baagala okusaanyaawo Buganda. Era tusaanye okuwabulamu singa wabaawo ebyogeddwa nga tebiteredde, bwe gityo emigigi ne gitambulira mu kumanya kwennyini okw'amazima. Kye kindeese leero okwogera ku bigambo bya Honorable Nabbosa Ssebuggwawo, kubanga mwabaddemu ebintu ebimu nga tebyabadde bitereevu oba nga byagala okulambululamukko omuwuliriza n'alyoka asobola okubitegeera. Mu mbeera eza bulijjo osanga kino si kye kyandibadde kiseera eky'okubyogerako, kubanga obuyinike nabwo busobola obutabusobozesa muntu kusengejja bulungi bigambo bye. Naye ate abantu abamu ekyo bayinza obutakimanya ne batwala ebigambo nga bwe biri nga bwe babiwulidde. Ate n'ekirala tukimanyi nti eby'eggwanga tebirinda. Toyinza kudda n'okugaa nti ekiseera si kituufu, ekiseera si kituufu, naddala mu kiseera nga kino kye tulimu ekyakazigizigi. Ate era tuwulidde abantu ab'enjawulo nga boogera ebintu eby'enjawulo ku mutimbagano, kwegamba nange ne nga nti kannyongereko eddoboozi lyange ku kintu kino kati nga bwe kiriwo nti abantu bakitaddeko amaaso, bakiwadde amatu, bakiwuliriza, tubeeko oboolyawo enkulungusa ezimu ze tuyinza okumulungula. Katuteekwa okukijjukira buli kiseera
ne mu buli kimu nti amazima ge gajja okutufuula ab'eddembe. Ekintu kino bannange kikulu nnyo. Tulina okugettanira ennyo amazima era singa ffenna tusobola okubeera ku muko ogumu ogw'okutegeera amazima ennyo nga bwe kisoboka era tugatambulirako awatali kugatiiririra enkyukakyuka ze twettanira tubeera tutandise okuzirengera kubanga amazima gwe musingi gw'okumanya era ky'otomanyi mu mazima gaakyo obeera tokimanyi. Awo Mukama n'agamba nti abantu bange babonaabona lwa butamanya n'ekitegeeza lwa butabeera na mazima lwa butatambulira ku mazima. Mu katambi twalabye era ne tuwulira Honorable Nabassa Ssebuggwawo nga yeemulugunya nti Obwakabaka bwa Buganda bwandiyimiridde wamu naye okusibula omwami we Engineer Daniel Nkalubo Ssebuggwawo. Kino kituufu mu ngeri bbiri. Okusooka kwe kubeera nga amaka gano agaba Ssebuggwawo g'abakoddomi b'embuga. Kati olwo n'ogattako ekya Honorable kyagamba nti Engineer Ssebuggwawo yakolera Buganda ebintu bingi. Ekintu ekyo abamu ku ffe kyetubadde tetumanyi nti yakola ebintu bingi. Naye Honorable n'agamba nti omugenzi Engineer yali ku ntandikwa y'okulowooza okuzzaawo Obwakabaka. Bwe bityo ebigambo bye yabikutte ng'ali ku ntandikwa y'okulowooza okuzzaawo Obwakabaka. Nti n'ateekamu ebiseera ne ssente ze nnyingi. Naye erudda awo nnyinza okugamba bwe nti kuba abaana bwe bawulira ekintu bwe kityo abantu abato n'abavubuka katugambe nti bwe kityo bwe kiri naye ebintu by'eggwanga omuntu abeera okusooka byonna yeekolera ye kennyini era n'abantu be. Kwegamba Obwakabaka tuleke butabula mu nkola ya Republic abantu gye bakola okufuna twafuna obwogerero twakuba embundu simanyi twakola biki naye eby'Obwakabaka muba mulwanirira ntegeka Katonda gye yateekawo yebeebeerawo ebeere ng'ebawa eddembe n'emirembe era muba mukikola ku lw'abaana n'abazzukulu kubanga mmwe bwe mukita bali baate ne bakikwata. Ate weewaawo kituufu akole obulungi asiimibwa tetugende mu Bwakabaka mmwe temuliimu kusiima naye ekiseera kino kye tulimu ate abantu bangi nnyo abakoze ebintu ebikulu ennyo kubanga kati okuviira ddala ku bisaba bya Ssekabaka Mwanga sirowooza nti waali wabaddewo ekiseera eky'okutuula tulabe abantu abeewaddeyo n'abakoze ebintu mu biseera byonna eby'obuzibu Buganda byeyiseemu era ky'osanga amawanga agamu nga gabeera gakoze ekijjukizo gye kayita eky'omusirikale ataamanyibwa eky'omuzira ataamanyibwa kwegamba nti nno ekyo kyekimu ku bintu by'olaba ebweru n'ogamba nti Abaganda twetaaga nnyo ekintu ekyo ate ndowooza nga kirina ku kigulumu ekyawaggulu ennyo nga kubanga abantu bangi abasirikale abataamanyiddwa abaakola kyonna kye bali basobola abeerekereza ebintu ebingi nnyo okukuuma Obwakabaka naye ate nga tebaawerekerwa Mmengo olw'okubanga Mmengo yagenda n'ebeera nga ebiseera ebingi ezzenga erinnyirirwa essiga ly'Obwakatikkiro ne bajja balonda abaami baabwe na biki byonna ne balyoka bakolera omwe effujjo ne bakoleramu effujjo ng'ogamba nti nno oba baatamiira biki. Kale nze sirowooza nti ekyo bw'okivvuunula mu bigambo kitegeeza butasiima nti olw'okuba nga tebazze kitegeeza nti tebasiima kubanga Obwakabaka bweffe abantu bw'oba ng'oyinza okugamba buli Muganda n'Omuganda gwani gwe walaba eyakola ekingi buli omu n'akubulira ekyena kye yakola kyemanyi nti bwe bali bangi abalina abantu
kwegamba sirowooza nti nno kibeera butasiima oba nti kusosola, naye kibeera mu kuba nti Buganda eri mu buwambe. Ekyo tuteekwa okutambula nga tukimanyi, naye kwegamba ebintu ng'ebyo omuntu by'aba yakola nga weebiri nga Engineer Ssebuggwawo birungi ne biwandiikibwa wansi, emigigi egirijja giribiteesako, naye ate nga nsuubira nze nti nno n'enkyukakyuka teziri wala nnyo okuba nti Buganda ejja kutandika okubeera nga yeeyogerera olw'ekisa kya Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Kati waliwo n'ekirala kye yagambye nti abaaliwo mu ntandikwa nga bakomezawo Obwakabaka nga bwe yakyogedde nti abantu baaboogereranga ebintu bingi olw'okutambula ne Mutebi bwe yakyogedde bw'atyo nti nga tannafuuka Ssaabataka. Kati wano kanteekewo okuwabulamu, Omulangira Mutebi yafuuka kabaka kasita yabikka akabugo ku mukadde we Ssekabaka Muteesa II, kubanga Obuganda tebusula nga tebulina kabaka, era abakulu baagamba nti nno waaliwo okuteekateeka n'okusindika abantu abaagenda Bunnambiro mu London okusobola okutwala ebyetaagisa okukola emikolo egyo, era Omulangira Mutebi n'afuuka kabaka era Ssaabataka, era okubeera nti nno akabuga akabisseeko kiba kirindiridde kimu kyokka kutuula ku Namulondo n'ebirala ebikolebwa bingi bwe mpulira, naye ffe twakula nga tumumanyi nti tulina kabaka waffe ali London, era abakulu bamwogerangako nnyo, ne bamwogerangako, bajjanga ne babuuza ye kabaka ali ate ye kabaka ali kuki, nga abantu bajjanga ne babuuza eyo gye baatabuliranga abakulu. Era ojja kulaba nti nno Museveni ne banne bwe baazibuwalira olutalo tebaagenda kunoonya mulangira, tebaagenda nga banoonya omulangira, kubanga bwe baba baali banoonya abalangira oba Bambejja, waaliwo Omulangira Mawanda n'Omulangira Ssimbwa baaliwo, waaliwo bannaalinnya abakulu baaliwo, naye baakwata nnyonyi ne bagenda mu Bungereza okulaba kabaka wa Buganda era Ssaabataka. Kati okumuyita erinnya lye ery'obulangira lyokka, ery'olulangira, obeera omwawudde ku Buganda, ku Baganda, waakiri ate mpozi osobola okugamba ni Mwenda Mutebi II, naye bw'omwogerako nga tomuwadde ekitiibwa kyekyo eky'obwabbaffe, obeera onyoomodde ffe ffennyini Abaganda era ng'otuweebudde, kubanga obuwangwa waffe n'ennono yaffe biri bwe bityo era bye tukkiririzaamu. Mpozi n'ekirala, omukone bw'abeera nga muto era nga si wa kitiibwa, naddala nga si kabaka wa Buganda, era tebamuyita linnya lye. Ebyo bye bisookerwako ku bantu abamanyi era abatambulira ku buwangwa n'ennono. Akati ate bw'okiwulira nti nno Honorable Ssebuggwawo abadde akolera Mmengo, ate nakyo ne kikuwa ekirowoozo nti abantu abali e Mmengo boosanga balina okufunayo okuyigirizibwa nga ku buwangwa n'ennono, kubanga tulabye abantu bangi nnyo nga balina ebintu bye bakola nga bigoomu, nga bikyamu. Kati oli ayinza okuga nti saakimanyi oba saakitegeera oba twali London oba twali ludda oba twakola tutya oba byaba bitya, naye waliwo abantu ababadde ebweru emyaka emingi ekintu kye boogerako ne bagamba ni mukadde tamanyi. Tikwe kugenda n'okula abantu abato ab'eggwanga ne bajja ne bakwebuuzako naye nga gwe tolina ky'omanyi, nga tolina kye walaba. Ate n'ojja okola ensobi ate abato ne bajja bagamba nti ekyo ky'okoze tekiriiyo. Kwegamba nti ekyo nakyo tulina okukyekuuma. Naye okugamba nti nno
Inginiya Ssebuggwawo ye yatandika ekirowoozo ky'okuzza obwakabaka. Ekyo kyo kisoboka okuva ku buli ludda. Okusooka byonna, obwakabaka tebuvangako mu Buganda era tebulivaamu. Obwakabaka gy'emitendera gy'obukulembeze obuva ewa Katonda obugoberera obuzaale bwa buli omu ku ffe, okuviira ddala ku mukulu wa buli mwana azaalibwa mu maka, okuyita ku maama n'abeera nga yalina obuyinza obuddako taata obukulembeze, bajjajja bassenga ab'olunyiriri, ab'emitima, ab'amasiga, abakulu, ab'ebika, bajjajja ab'obusolya okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Ekyakolebwa era ekyali kyogerebwako Honorable Nabbosa kyagamba kwali kuzza Kabaka, omukulembeze ow'oku ntikko. Kati weewaawo waliwo abaagezaako okuwera obwakabaka nga bakozesa amateeka gaabwe ag'ensi ag'ekimpatiira agalwanyisa amateeka Katonda n'enkola ze yateekawo. Era na buli kati mu butuufu tuli mu kiseera ng'obwakabaka bwaffe bulina abantu abagezaako okubuwera, bali mu nkola eyagala okubuggyawo, bateeketeekewo ebiteeka, tuwulira balina bye bategeka. Kwegamba naye buli muntu yenna ayina okwagala eri Katonda era nga mukkiriza, ateekwa okulaba kitukakatako okulaba nti nno tutambulira ku mateeka ago Katonda ge yatuteerawo. Kwegamba ekintu tekiri bubeezi nti obbanga, toyendanga, tokolanga kintu biri gy'oli. Waaliwo abantu ababa baagala okukuteeka mu mbeera ezo nga bakuggira ddala, kubanga oli bw'ajjawo obukulembeze obutuufu abajjawo bwaki? Aba ayagala kukuwa byakuteeke mu bintu ebibi, kati nga bagamba nti kati Republic egambye nti omukazi yasinga omusajja amagezi, nti yateekwa okubeera nga yakulembera amaka, nga Katonda yagamba ebintu bye yagamba. Ani mukulu, ani addako, ani addako. Era ebbanga lyonna ly'onomala ng'olaba nga maama nga taata yakulira amaka, omanya nti obwo bwakabaka. Kubanga mu nsi ezimu ebyo nabo babijjawo, ky'ovala nga balwana bulwanya essaawa yonna, kubanga amateeka tegateekawo buli omu ateekwa okutuula n'enkolagana engeri gy'eteekwa okubeeramu. Kati n'owulira eby'omubunno omwenkanonkano, ogwani guli luddawa? Naye nga waliwo abantu ab'enkanankana. Ate ye Omuganda kyava kikutegeeza nti ebyenkanankana ng'ebisiki tebyaka. Kyova olaba nti nno mu kulwanyisa obwakabaka kyebava batusibira mu zino zi corporate solo. Ekibakola obubi leero n'ekyabakola obubi luli, Yesu yayogerako nti obwakabaka bubeera mu mitima gy'abantu. Kubanga obwakabaka mukwano. Kubanga nnyo omukazi bw'alabirira omwana we ne taata n'alabirira amaka ge, obwo bwe bwakabaka. Mukwano, kitambulira ku mukwano, sigamba nti nno n'abaana nabo ne babira bakadde baabwe, obwo bwe bwakabaka. Bubeera mu mitima gy'abantu. Ate ng'emitima tegitwala biragiro. Omutima tosobola kugugamba nti yagala ono ne gumwagala kuba oyogedde, oba kyawa kino ne gukikyawa kubanga oyogedde. Kwegamba nti nno kibadde kibazibuwaliza ebiseera byonna nti abantu ne balwana ne bafa, naye nga balwanira obwakabaka bwabwe lwakubanga kintu kya mukwano. Era abazungu baayogera ne bagamba nti nabo abaddugavu be bategeera obwakabaka. Kati bigenda bivaayo mpolampola. Bigenda bivaayo mpolampola, naye kandeke kugenda mu birala bingi nnyo. Naye ng'ekituufu kiri nti weewaawo abantu bangi baasooka okubeera nga ne batamanya kyakukola nga kabaka akomyewo. Kubanga abantu baalinga bagamba kati nfukamire, kati nkole ntya, kati ngire, kweganga tebaagala kusobya, baagala bakole ekintu kyabwe butuufu, abamu ne basigala ebbali nga batya n'okusembera. Naye era n'abantu abali bamanyi ekyokukola baali bangi, ng'era weebali, era baabikolanga, era baalagiriranga abantu abalala abatamanyi nti kaakati mukole bwe muti, kati mudde eno, kati mudde eri. Nze nasangibwako nange mu kifo ekimu kabaka gye yali azze,
naye nga tulina abantu batugamba mukke wansi mukole bwe muti mukole mutya okitegedde kweganga nga tebamaze bitunnyonnyola bulungi naye kwegamba nga tugenderako ntugamba kino kyekyaffe. Kati okugamba nti abantu baboogerera ebigambo okusinzira kwegamba nti baboogerera ebigambo nti muli ne kabaka nga bwe yagambye honorable nti nno bali gundi bali ne kabaka bali ne Mutebi. Ekyo kisinzira ku bantu ki be batambuliramu era ne biki bye baali boogera. Omuganda agamba nti omwogezi alaba ekimutakuwaayira. Naye kyekyabantu ekyokugamba nti nno b'abantu baali tebasemberera kabaka nze gye nasooka omulabirako abantu baali bangi. Ndowooza kyasinziiranga kubaategeka emikolo egyo era nja kugamba nti nno ekitiibwa kyaliwo n'okumanya kwaliwo. Ndowooza kisinziira kubaategekanga emikolo egyo nangeri ki gye baategekangamu abantu abakuŋŋaana kubanga abasinga obungi babeeranga bali mu myaka gya wansiko. Kati ng'obulumbaganyi bwa 66 May 24 tebunnabeerawo, Abaganda baalina obubonero bwe baafuna ne bamanya nti obwakabaka bwabwe bwali busuliridde okulumbibwa, naye era baali bakimanyi nti bajja kuwangula gye biriggwera. Era nga ne Ssekabaka Muteesa bwe yasinziira mu buwaŋŋanguse n'agamba nti emirembe egijja girijja n'okutereza obwakabaka era abantu basobole okubeerawo nga bali mu Uganda eyeyagaza. Nga ebigambo ebyo yabitegeka mu ngeri eyo, ngezaako bijjukira obulungi naye erudda bw'atyo bwe yakyogerera era nga ne Ssaabasajja Kabaka bw'atera okutujjukiza. Era ndowooza kyabaddeko ne mu bubaka bwe obwa Ssekukkulu n'omwaka omujja. Kati waliwo n'obubonero obwali bulaga nti Ssaabasajja Kabaka yali wakudda oba abantu bwe batyo bwe baabulaba. Nze byesimanyi nkubuulira nti sibimanyi naye ensi erimu ebintu bingi. Naye waaliwo akasomero wabweru w'Amasiro okulinaana kkanisa y'Abaprotestante nga ndowooza Mmanju w'ekkanisa y'Abaprotestante. Kati waalimu Kibuyaga n'ajja n'akaggyako akasolya n'akateeka wansi bulungi. Ne wayita emyaka nga kali wansi awo. Ne wamerawo n'omuddo ennanda ne ziryoka zikasiba nga zikasiba kuba akasolya kasituka gonna ne buliti zaako ne katuula wali wansi. Kati ennanda ne zijja ne zirika mu buliti ne zigira n'omuddo ne gukamerako. Ndowooza gwaliwo ebiseera bya nkuba oba kisimanyi. Kati yali Kibuyaga agenda ajja olunaku lumu n'akasiba wansi awo n'akakuula mu nnanda ezikanywezezza n'akazza waggulu ku kasomero ate n'akaterezaako bulungi nnyo. Abantu baatambula Abaganda okuva yonna gye baava okujja okulaba akasozi ako. Bakadde baffe ne batugamba ne mugende mulabe. Ate era awo ku luguudo olwo olugenda ekiboga munda mu Kisaakaate mu Bbugwe tugambe kuba lulizaali muli nga waaliwo olukomera olw'Emmuli olwali lwetooloola Amasiro. Awo waaliwo omuvule naye wagguluko ng'adda ku ludda lw'ekibuga waaliwo omuti
ogwali gweweta ne gubanga ne gujira ddala mu ngeri ng'ey'olubaawo. Kati abantu baagendanga ne bakyamaawo ku masiro ne batuulangako. Lwakya lumu ne gusituka ne gwegolola omuti ogwo. Gwali gwewetedde ebbanga ddene, abantu balinnya nako, abavubuka biki, ne gusituka ne gwegolola. Era abantu bangi baagenda okulaba obubonero obwo, ne bagamba nti kyali kitegeeza akasolya ka Buganda kaakuddako, nti Obwakabaka bwali bujja kwegolola buyimirire. Ekiseera kyatuuka Abaganda ne bagenda mu nsiko, abalala gye bajja ne babeegattirako. Ebyo nabyo abantu bamanyi obyogera mu bukyamu. Ne bagamba nti Abaganda be baagenda mu nsiko okwegatta ku Museveni. Nedda baabasangayo Museveni yeegatta ku bo. Ng'atandika atya olutalo mu gundi mu Buganda etaliiye. Abaganda baali basobola okugaana obubiyingira, baali batandise ekintu kyabwe. Bijja kuvaayo mu biseera byabo abantu babeere nga babitegeera. Kati Abaganda battibwa bangi, omuwendo omutuufu tegunnabalirirwa bulungi, naye nga enteebereza eri mu kakadde. Omuganda yagumira byonna ng'amaanyi ge gonna gali mu kintu kimu, nti batereza Bwakabaka bwabwe. Abakazi baafiirwa abasajja baabwe, n'abakazi abato baafuka bannamwandu, n'abasajja ne bafiirwa abakazi baabwe, abaana ne bafiirwa bakadde baabwe, n'abakadde ne bafiirwa abaana, mu ngeri ezisinga ate okubeereza obulumi, kubanga kale okugenda kubaawo, naye ate obulumi obwo abantu bwe baafiiramu abangi bwe batyo. Mulimu abantu b'eŋŋanda zaffe be tumanyi Luweero eyo, nga famire yonna baagimalawo y'abantu 10, abantu bameka? Kale nno olutalo ne lutuuka we lwatuuka, enfuufu nekola ki? Nekkakkana. Awo obuzibu ne buva emmengo eyo, ng'abatume b'omulabe bamaze okusimbayo amakanda. Kubanga olutalo oluggwa bwe luti, temumanya ne gye bafubutuka, nga balyoka bajja baleese obumanyi, balina amannya, bava simanyi mu yunivasite zaawa, simanyi mu biki byani, nga balyoka bajja ate oli bantu bawulira amannya nga badde ebbali, ono mutabani wa gundi, ono muzzukulu wa gundi, kati ne bava gye bava ne bayingira ekitebe. Abamu ku bo baali baddukira eyo e Tanzania, ne batandika okufeenya Abaganda mbu babateeseza. Ate Abaganda ne babeesiga olw'amannya, n'ekkanisa n'ekkereziya ezibeeranga zibawagira. Kubanga olwo essaawa eyo baali batandika okubalaga ennyo, nga babafuula abamanyifu, babongeramu gundi, babasindiikiriza, mbu bateesa. Naye obuwangwa bwa Buganda, obuwanga obubeera buwanga obw'abafu, obw'Abaganda abaatemulwa, abantu abo balina omukolo gwonna gwe baali bakoze ogubajjukira? Nedda. Mpulira abagamba nti omukyalo omu yekka ye yali mu nkiiko z'okutereza Obwakabaka, ng'era bagamba nti ye yali Honorable Nabbosa Ssebuggwawo. Awo tujjukira olugero lw'Abaganda olugamba nti kyosiga ky'okungula. Ebyava mu biteeso ebyakolebwa mu nkiiko ze mwetabamu ezakola Corporate Solo. Corporate Solo tezikuza bazira, tezitera, kubanga ebeera kampani bu kampani. Tezimanya yakola yayamba, bw'okola nga bakuwa akasimu ko ng'ogenda nga bakwerabira. Tebadda okubeera na buwangwa bugamba nti tujja kujjukiranga abantu, oba tujja bawerekerangako, oba tujja kukola ki. Bwe baagala bagenda, bwe baagala tebagenda ku bintu ng'ebyo. Kwega tekibanga kya Bwakabaka bwa ggwanga. Era nga bw'olaba n'eno kampuni ya ekipoli kya Uganda, yali ekozeeko omukolo n'agamba nti Ssekabaka Muteesa yatambuza gundi.
ye yakulembera ekintu kyo sinagamba nti nno obwetwaze bwa Buganda yokka naye obwa Uganda yonna n'oteekako n'obwe Kenya n'emiriraano gyonna era yatwala obuvunaanyizibwa ku bintu ebyo okuyamba abaddugavu abalala mu kitundu wadde ng'obo teyajja n'alirinnyamu eggere libbi n'abalala era nga ndooza ne mukulu Museveni oyo mwali waaliwo eyali atudde n'agamba nti nno ekkubo lye baali bakubye eriisa abadde mu Buganda Mwanga yaligaana n'abagaana okuyitawo ne bamugamba nti ono ali neyivu bye bamwogerako ndi ali neyivume ebirala byonna bye bamuwa ate n'osanga ng'abantu abamu babiddamu nga singa bajjajja mwe baabatwala ne babatwala mu Buddu mumanyi abantu bameka balala bagamba nti nno millions 15 ze zaaviira mu kkubo balala bagamba nti nno ogenda okumalako obuddu bwonna millions zaawera ba 15 balina bye boogera abantu bangi nnyo awo abaafiira mu kintu ekyo kati ne babeera ng'ebiteeso ebyakolebwa abantu be baateeka mu bifo nga kyenkana bonna bagwira kati abo bamanyi ki ku Bwakabaka nga newaabwe abamu ku bo tewalinayo wadde bakulu baabika wadde bakiifu buli omu yeekolera by'ayagala waliwo abagamba nti bajjajja Honorable Ssebuggwawo be yatwala ewa mukulu Museveni be baabadde naye nga kwe babadde ayogerera mu katambi ako ke twalabye naye omuntu abeera mukyamu bw'agamba nti engeri abataka gye babeera bo bennyini mu mitendera gy'obukulembeze gye bali waggulu waabo mu kiseera kino abafutubbalidde mu kitebe ky'Emmengo kaŋŋambe nti nabatambulira wansi munda mu kyo ne wansi w'ekakkalabizo ly'Obwakatikkiro mwesigo ly'Obwakatikkiro abataka bali waggulu kati bwe babeera nga bo bazze ekyo kiba tekitegeeza nti Obuganda bwakiikiriddwa bano abataka kyanjawulo baagenze nga bassekinnoomu bali ku lwabwe beetambuliddeko byabwe ne bajja wa mukwano gwabwe ffe tuba tulowooza nti bwe bajja nga bawera ate ne bagamba nti bataka nze ndowooza nti nno Obuganda simanyi naye n'olowooza n'ekirala nti nno mu bintu ebyo ebyokulowooza nti nno essiga ly'Obwakatikkiro bwe liba terizze n'olwekyo Obuganda tebuzze awo muba temuwadde amaanyi mwennyini nga muwadde oba nga mwawa abaatula mu nkiiko ezo ekintu kye mukyaliko na kakati nga mwawa amaanyi mangi nnyo essiga ly'Obwakatikkiro amaanyi mu ntegeka ey'obutonzi obw'Obwakabaka Obwakatikkiro ge butalina kweka ne muba nga mu kintu ekyo kye mwategeka bwe mutyo nti Katikkiro bw'aba tazze n'abaleebeesi be kitegeeza nti nno nti Obuganda tebubaddeewo Katikkiro si wansikirano kakati essaawa eno gye tukiriko Katikkiro yennyini si Muganda kati kandi Obuganda tebuzze olw'okuba nga omugwirwa teyazze ebyo muba temukyamya entegeka za Katonda kubanga Katonda yennyini yagaana okulonda omuntu atali omu ku mmwe Muganda okutuula mu gundi okubakulembera kati ekyo kiba kitegeeza nti naye yennyini Katikkiro kyaliko singa yali mu Katuliki nga bwe bagamba nti Bakatuliki oba simanyi biki bye baliko oba nga baagala Katonda yandibadde ekyo kimanya yennyini n'asetuka n'adda ebbali kubanga ekyo bwe kiba nga kibadde tekyategerekese bulungi okugamba nti nno Obuganda teyazze simanyi Obwakabaka simanyi Buganda yennyini sikitegeera Mayiga si bwe Bwakabaka ate si ekyo kyokka Mayiga si mukulembeze kubanga omukulembeze alina kubeera nga obukulembeze buba butonde obubeera bufuzi bwaliko era kituufu tasobola kubeera mukulembeze omuntu tasobola kubeera mukulembeze nga tasiima naye katugambe nti nno bw'abeera tasiima omanya bumanya nti si mukulembeze oba nti si mukulembeze mulungi naye
mu mbeera eno ng'eyogamba nti nno yakulembera ekkakkalabizo nga Katikkiro akulembera essiga ly'obwakatikkiro nga yakulira Abaganda mu mirimu gye bakola, tayinza kubeera nga tasiima. Kubanga entasiima Omuganda yagamba nti ebulagiwa abantu abassaamu ati amaanyi obazzaamu ati amaanyi okola bye bateekwa okukola. Naye eby'abantu abasinga abali e Mengo tubadde tubiraba ng'abantu balina obujja, mulimu olumanyiiro, mulimu okweteeka mu bifo ebitali byabwe abantu. Naye kakati ne Kabaka yennyini abantu abasinga obungi bamukwatirwa obujja. Naye ate ffe abamu bwe tubadde tuwetegereza ebyobulamu nga tujja tutambula, ne Yesu abantu bamukwatira obujja, ne Katonda yennyini abantu bamukwatira obujja. Obubi bw'abantu gye butuuka eyo. Kati osanga abantu abalina effubitizi, emmenge eyo ejjoogo. Kale sikusiima kwokka nti kwe batalina. Naye ye mayiga muddu w'abafuzi b'amatwale butereevu. Era abasinga abo abali mu kikoosi ekyo bannakyalo balina kwegamba balina si bunnakyalo bubi, kubanga okubeera n'ekyo ekyokubeera nti omuntu munnakyalo sikitegeeza mu mbeera eyo, kitegeeza abantu engeri gye bakyogeramu, kubanga abantu buli muntu w'abeera wabaawo okumanya kwawo, ate okumanya kwonna kuyamba eggwanga. Kati omunnakyalo ayinza okubeera ng'amanyi buli kimu kyonna ekikwata ku butonde, ate n'ayamba banne, bamanya nnyo eddagala, bamanya nnyo engeri y'okubeera mu bulamu ku ttale, ku biki ebigenda mu maaso n'ebintu. Okwo okumanya kukulu nnyo nnyo era kwetaagisa. Era nti naye bano bo balina bujega. Kye kigambo, balina obujega. Bakitwala nti abeeru ba waggulu nnyo, era bwe boogera naawe bw'obalaba nga balina abeeru bamegerera, baseka n'awataseka, biki kibalage nti nno effe tufuuse ekirala era kiyitiridde. Mukozi w'Abakoloni be bano abaddugavu abali mu baddugavu bannaabwe enkwe, okutuuka nabo ne babakwata ne babakuba obuliipo nga balowooza nti ba waggulu nnyo mbu babaagala. Kati Honorable Nabosa Ssebuggwawo n'agamba nti Engineer Daniel Ssebuggwawo yava mu family eyagala ennyo Obwakabaka, era nti mukadde wa Engineer yaliko omuwanika. Ebyafaayo eby'obuwanika obwo tebyali birungi nnyo, si buwanika obwo bwonna bwokka, naye abantu bonna abakolanga mu masiga ago ag'obuweereza obutali bwa bifundikwa, abantu bangi nnyo baalira omwenkwe ne bazirya, ne bazimeketa, ne baziwema, ne bazirya, ne basobya Obuganda. Era okubonaabona kungi abantu kwe balimu kwategekebwa abantu abamu abali mu bifo ebyo. Si ku muwanika oyo yekka, ne kwegamba nti waliwo emboozi nnyingi ezoogerebwako, kwegamba nti ekiseera kino mbategeezezza nti amazima gokka gagenda otufuula ab'eddembe. Tomanyi ensonga lwaki omuntu ayinza okukola ebintu by'akola, tomanyi lwaki kanyigo ki, oba bwali butamanyi oba kyali kiki tetumanyi. Naye abaami bangi abaaweerezanga wansi wa Katikkiro okuviira ddala mu biseera bya Ssekabaka Mwanga, bangi ku bo baatawanya nnyo 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 bakabaka baffe, bakabaka ba Buganda mu biseera byabwe, baatawanya nnyo. Era nze ndowooza nti abazzukulu bonna abazzukulu baabwe muteekwa okutuula wansi awatali kwettiririra, ne muyimirira ne Katonda wammwe yekka, ne mulyoka mulaba amazima, ne mulyoka mugamba nti bajjajjaffe mu myoyo gyabwe gyonna gye baali, bakitaffe baani, mwatuyisa bubi. Kubanga bye bizibu bye twaliko bye tutambuliddemu ekiseera kino kyonna, nkwe. Abantu bangi nnyo baali enkwe, naye ate abasinga obungi nga baavanga mu bitundu birala. Kati oluusi omuntu bw'abeera nga Muganda ng'atambulidde mu Buganda ng'era muntu Muganda, oluusi bibeera byewuunyisa n'ogamba kino ate kyava ku kikyo. Bazzukulu b'abaddugavu bannaffe, naye ekyo tekigamba nti omuntu olwo omulala bw'ajjawo n'akola emirimu egijje n'agitereeza ate ye tasiimibwa. Bazzukulu b'abaddugavu bannaffe
baganda baffe abaddugavu abatwalibwa mu Buddu nabawulirako enjogera egamba nti tekimala kubeera ng'oli mulungi mu kyokola naye oteekwa okubeera omulungi ekiseera kyonna. Kwegamba nti mu ngeri y'emu nti nno bw'oba nga ekiseera kyonna kwega oteekwa okubeera nga weeyongera okweyongera kuga nti famire okubeera ndi yali nnungi mu kiseera ekimu oba emabega eri kubanga n'okulonda nga abawanika tekyavanga mu bbanga naye bwe kibanga waliwo kyabeerera ekirungi obanga ne buli kati kibadde kirungi naye kwega nti kirina okubeera nga kyeyongerako abantu ne bakiraba ne bakimanyi ne bakimanya ne bakitegeera kwega nti ffenna tuyinza okwesanga ng'emabega eri waliwo ebintu ebitatereera bulungi ne tubeera nga tulina okwongera okwetereeza baga nti it's not enough to be good, you must be good all the time. Yengeri yokka gy'oyinza okugenda mu maaso n'obulamu kasita osalawo oti n'ogwa wansi oba n'otandika okukola emivuyo n'ojoga n'omanyiira abantu ng'otandika okubeera ng'oli kimpemempeme. Ate n'ekirala soogera ku mukulu ŋŋamba mukulu eyatambudde oba omuntu omulala yenna oba honorable njogera kwegamba kye tubiyita generally abantu bonna okutwalira awamu tukirina ffenna okwekuumira mu kufuba mu kugezaako ne mu kulongoosa nga ffe ffennyini twewakanya kyewalijjo n'obeera nga leero okyongeddeko okubeera nga kiri beta ne bwe zibeera famire zennyini bw'aba walibadde bwensobi okutuuka olwajjo okuva kati okweyongera mu maaso omuntu n'obeera nga osobola okwetereeza. Ate era waliwo na kino era ekyolugero olumu ku ngero z'abatebi olugero olumu ku ngero z'abatebi lugamba nti mwana waani bw'akula afuuka ani. Kwega oba tokyabulira abantu nti jjajjange yali bingi nnyo kitange yali muzira biki kati gwe okola ki ekyo kyebabuuza kale kiri kikuwerekerako kikutemera ekkubo naye nga mwana waani bw'akula afuuka ani baga nti ani oyo kati ng'ekyo tukivuddeko waggulu w'abantu abateekwa okwebazibwanga era n'okujjukirwanga olw'okwewaayo ku lwa Buganda n'Abaganda naye n'ekitundu ekinene kya Africa be bakabaka bonna buli omu mu kiseera kye abazze bakulembera Buganda kavanga abeeru batulumbagana n'omwoyo gwabwe omubi. Naye laba bafutubadde emmenge ejjoogo lye batadde ku Ssaabasajja Kabaka Mutebi II. Oliraba? Laba ejjoogo eryo. Abeeyita ab'ebitiibwa lye bakozesa ku Buganda ne Kabaka waabwe. Ku Baganda ne Kabaka waabwe. Kubanga ojja kugamba nti tebaamanya lwaki tebaakyogerako. Ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa II baakakijja mu kifo kyakyo. Ate twalaba bwe bagenda bakukuta bagenda Makerere bateekayo ek'ikifuba eky'ekitundu nga bakakweseeyo mu libraries. Lwaki bakajja mu kubo mu nsi ye gye yalwanirira? Obwo obutasiima obwo ejjoogo eryo. Ssekabaka Muteesa asooka ekibumbe kyera n'abambowa bwe n'omuzaana we ne bagenda ne babitemako emitwe. Okitegedde mu bantu bonna ne batunula ng'abatategedde. Kati ng'ovaayo ng'ogamba nti nno ono tebaamujjukidde alina kye yakola ekyasinga abantu abawaayo obulamu bwabwe. Waliwo ekyasinga ebya Muteesa asooka ne Muteesa II ne Bassekabaka bonna abo Bakalema bonna batoogerwako Basuuna Kiweewa bonna abaalwana omu n'avaawo omulala n'abuuka n'akigwamu omulala n'ava n'akibuuka n'akigwamu abasajja emmeketa abasajja abaasituka ne balwanirira Obuganda ennwanirira eryo nga tebalina lunaku lwe bagamba nti no maama ne bwe mbeera mu corporate solo. Corporate solo kitegeeza ki? Muleke kunjogeza bigambo. Kakati abantu babadde nga bafuba okujjukira obulumbaganyi bwa 24 Mei 66. Emisanvu Mmengo gy'abadde nga bakanyugira mu kkubo. Ffe tulina ssente zikuzannako. Mulekeraawo okwogera ebyo. Simanyi kakati tugende bugenzi maaso. Biki nga olunaku lwennyini Mayiga aludduka ng'olwoba bwe bamugamba nti kuno kw'olirwalira Kkookolo. Lumu
olunaku bwe lukolebwa abantu ne baga nti tujja lwali Mmengo eyo tujja kukola gundi tujja kukola ekijjulo kugire nankani ente zino n'omuceere na biki bino tufumbe emmere. Abasajja baava Mmengo ne baga nti temujja gigabulako wano emmere, temujja gigabula. Emmere y'omukolo baali baganye egabulwe. Kati abasajja abatakansa abaliwo ne baga nti ejja gabulwa. Naye bali baga nti temujja gigabulira wano mu lubiri lw'Emmengo. Ne bagikwata emmere ne bagitwala ewa Musolooza. Kati gyempulira nekyo ekyo ekitundu bakitwala. Lwaki? Kubanga ekyo kijja balaga bwe bakola ebintu ebyekikoppolokopolo ebyekatuleke gamba bakopi tugende nti bya kikoppolo tukiteekaawo bwe bati. Naye nedda ne bakola ebintu ebyekikopi kubanga n'obutamanya bwa Kabaka. Naye ekyo tugenda kyogerako omulundi omulala. Kubanga baagala okusala obukeekekeeke amawulu g'abeeru. Kubanga mbugaliko langi. Ate nga tegalina na kyegamala abantu abasinga obungi kubanga akakeeke bwe bakaleeta abantu abalyako babeera bameka. Kubanga obuwango bwa Buganda buli mu Kabaka bwe yalabikanga eri Obuganda nze ku kyenamanya kyenawulira bagamba nti nga wabaawo okugabula okubona baddala. Baleeta omwenge w'Omuganda ne baleeta ennyama ne baleeta amatooke abantu ne Kabaka n'agabula. Naye akati bwe muleeta obwo obukeeke nga butwala bawali mu maaso ga Namirembe nga mugabanagabana obukeekekeeke obukunkumuka omwana ne bwe yakwata n'abufunya afunyira mu ngalo yagaa oba temuyina mmere mutwale obukeeke bwammwe temufe enjala. Kaakati obuwangwa bwa Buganda bwe bugamba nti Kabaka agabudde ku mikolo gye aba agabudde. Naye kwegamba waliwo abantu obwo bwe bujegajega n'alowooza nti kakeeke kasinga ekijjulo ekiriko emmere yammwe eyo gye muli enkulu nga mutaddeko naki ne mutaddeko n'enva abantu ne balya. Ne bagamba nti bajja kuleeta obukeekekeeke ate bennyini be babulya ababuleese abalala abantu bagendera awo. Naye abakungu bangi abayitibwa abakungu simanyi ab'ebitiibwa n'ebirala bigenderako tebamanyi mikolo egyo bwe gikolebwa era tobawuliramu ddoboozi yadde ku kyo ekintu ekyo bwe kiteekwa okutambula. Kati olaba nga n'omukolo obukolo tebasobola gukola ne bagutereeza ng'egyo kubanga emikolo egy'okujjukira egyo gibeerako okugabula abantu nga Kabaka agabudde. Naye bw'olaba nga ate babikola na jjoogo okitegedde n'empisa embi kwegamba obeera olinda ki gw'alina omuntu gw'ogamba nti alina ebintu bye yakola. Obeera olinda ki ekintu kye mwategeka ekintu ekyategekebwa abo abaatula ne bakiteeseza temwakiteeseza mu mwoyo mulungi, temwakiteeseza mu mukwano, temwakiteesa na magezi kubanga amazima ge magezi. Ekintu kyammwe kyonna kyali kyannabeefunye nga kyakwefunyafunya. Ate kakati oluusi atudde n'oyogera amazima nga bw'ogalaba abeera asinze. Nze mbagamba bulijjo nti abaana b'abaddugavu muzuukuke, ekyo kibeerawo. Ate ng'abaddugavu tekijja bbeerawo. Naye abamu ku abo abaagala ebajja kgenda n'omuyaga. Kubanga waliwo abagamba nti nno enjegere zikutuka naye okufuluma si kwa bonna. Waliwo abamu nga tebaagala naye abaagala balina okwetegeka. Mulina okumanya nti nno amazima gokka ge gajja otufuula ab'eddembe. Naye nga kitalo nnyo era nsabye ebigambo bino bitwalibwe mu mutima gw'embyogeredde lwa bulungi bwa nsi yaffe Buganda. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gye era baffe omukuumenga. Amiina.